Wabaddewo obunkenge ku nsalo ya Uganda Busia, poliisi bekakasiza nti Muhammad Abed Ali nga waggwanga lya Somalia akwatiddwa. Kigambibwa nti ono abadde agenda kusinziira wano yeeyongereyo South Africa. Adumya poliisi e Busia Nelson Nahabwe akasiza okukwatibwa kwa Muhammad Ali Abid. Ayitibwa Muhammad Abdi bwekisuubira nti omu ku baterrorists tumukwatidde wano ku boda y'e Busia ng'abadde ava Kenya nga proceedinga Kampala naye ng'agamba destination ye yakugenda South Africa. So essaawa zino we have communicated to Kampala bajja kujja kumutima kwongera mu maaso okunoonyereza. Kyokka aganya okubaka ebinyi byayogera ng'agamba nti poliisi evunaanyizibwa ku by'obutujju okuva e Kampala ebadde agenda kukima omusajja ono okuva e Busia bongere okumubuuza akaana akataano. Ensonda mu by'okwerinda e Busia zitegeezezza nti omusajja ono y'omu ku mannya agabaweebwa okulondoola ku nsalo era nga 2 mu June 2014 ab'ebyokwerinda lwe bassa ku lukalala erinnya lye nga bamwetaaga. Ono alina paasipooti y'eggwanga lya Kenya. Abaddemu emu ku bbaasi eziva e Kenya okujja e Kampala era nga ku ssaawa 5 akwatiddwa nga kigambibwa nti ab'ebyokwerinda e Kenya babadde batemereza ku baawano.